nzikiriza nkwanirizeeko omulungi n'aba Kingdom TV olunaku luno olwaleero nsooka nsaasiremu nko kuba nkeereye mu koleeti bya muzungu bino bituliko kitegeeza nti oluusi manyi okwekyana tubitereeza kale Wednesday nga leero twogera ku nsonga ez'amateeka ezigulumbya abantu omutwe omanyi ensonga zaffe ez'abapuliida zeetaaga okuba nti wazisomye n'ozeekenneenya n'abantu abajja gye tuli balina okujja nga amanyi nti azze ku bintu byabwe eno naye nze enkola yange eri nti nfuna kitugenda okwogerako ne mbuuza ku bantu ba bulijjo leero tuli ku ddembe ly'obulamu oba eddembe ery'okubeera omulamu obulamu obulina kitegeeza nti tulina okumanya ani ayinza oba okujjako kiba kisoboka taba okujjako naye kirala mateeka obulamu kyeki so wetwogerera wano tulina kibayita akalabba mu Uganda naye twogerera abantu abamu bagezaho kuba nti betta so twogera kibayita obulamu olunaku olwaleero nabuuza ku bantu aba bulijjo ku waba aliyagadde akalabba kagende mu maaso oba kaveewo kamba kulage oyo n'abalala bangi bebakooya obulamu era nga balyagadde bubaveeko twagala kubuuza eri abantu ba bulijjo okussa abantu kalabba kyaliyambye oba tekiyamba si engeri entuufu ey'okugunjulamu abantu kuba akalabba omuntu w'omusawo kalabba oba tumubonereza n'olwekyo kaveewo omuntu waba akoze ensobi oba nga se muntu bamuwa ekibonerezo naye nga si kumutta akalabba ko kaba kamusana kuba naye abasa omuntu wawokera ku makya nawe noddayo obulamu bw'oli omuntu ate gwe nosigala ng'oyagala oyine siraba nsonga lwaki oba osigala watist nawe ovaawo kalabba si kalungi at least senga bafuna option endala awo nze Raymond Kazibwe kityo era nkulamusizaako twogera ku nsonga ya bulamu so bufuna otya ne buyinza okuvaako bukuvaako butya eddembe ly'obulamu litambula litya ensonga eno sinza funa musumba anfuna pleader era njagala nkwanjulye pleader wange olwaleero aneegasseeko okubanga tukola ensonga eno yo pleader wange Leader William Munnayuganda era ng'emirimu gy'agikolera wano mu ggwanga Uganda mu kitongole ky'amateeka n'eddembe ly'obuntu ekya Uganda Christian Lawyers Fraternity. Ekitongole kino kirimu balooya abakuukuutivu abasoba mu 40 era nga kirina amatabi agawerako mu ggwanga era nga ne mu bano muwonge mwali. Munnange si mufumbo, Leader atakabanira eddembe ly'obuntu. Mu kitongole kino ekya Uganda Christian Lawyers Fraternity Muwonge yakulira eby'ekikugu okusomesa abantu ba bulijjo n'okubudaabuda abantu ababa bavooleddwa eddembe lyabwe. Emirimu gino agikolera mu ttabi lyabwe ery'Ekayunga. Yasomera Makerere University degree y'amateeka emuyambye ennyo okutaputa amateeka n'okuwa abantu amagezi ku bintu eby'ekikugu eby'amateeka nga kw'otadde n'okutaputa ebiwandiiko. Oyo ye mugenyi waffe ow'olunaku. oyo ye William Muwonge sanso kulaba anga kusanga sebo bitambula bitya bitambula bulungi egamba ki practice simbi abantu baffe bantu balungi owereza bulungi nsuubira mpeereza bulungi babuuze mbalamusiza bannaffe mwenna abatulaba n'abatuwuliriza ku Kingdom TV ndi musanyufu okubeerako wano ddoboozi okwogerako nammwe lunaku olwaleero akawungeezi kaleero ku nsonga z'amateeka ng'omulamwa Raymond bwakutuwadde eddembe ly'obulamu kyetugenda okudisikasinga olunaku olwaleero. Wano ozze eno Kingdom TV yaabwe eno kibula nakuwadde akadde weerowooze nina pleader yanjiye sijja mwogera omanyi ba pleader balungi nga yakuba ebibuuzo naye g'omubuuza tebakyagala nnyo omanyi kanso kyazze lecture Makerere asomesa lands okusinga nesiba procedure yanga Raymond nzamya conventional lawyer mune sigenda ku TV ndeka so kati tugenda kwogera ku bulamu tuyakwata ku bintu bingi ku by'obulamu buyinza kuvaawo butya
obulamu kyeki naye nga sinagenda ku subject gwe mundaba eyo kikyo kikyoyita obulamu ekigambo obulamu ng'omuntu nga bw'obuuziza nti mundaba eyo nga tunagenda mu mateeka yes ya ability okubanga ossa otambula olya obwo bwe mpita obulamu okay kati eddembe ly'okubeera omulamu lyabwebange oba osobola olijjako omuntu ekibuuzo kirungi tulina ssemateeka y'eggwanga yatufuga eyakolebwa 1995 akawakatirwa oba oluganda lwe lutuufu oba akawaayiro kawakatirwa sikamanyi kawaayiro akabirimu ebbiri tukayita akawaayiro katuwa kyetuyita article etugamba nti right to life kasangibwa eyo ako kawaayiro akokuna akabirimu obubiri nyingo yabirimu ebbiri etugamba nti omuntu alina eddembe kubeera omulamu constitution yaffe erina chapter 4 article eyo wesangibwa yava mu convention kyetuyita United Nations Conventions on Human Rights ne tukikwata bukwasi kyonna nga bwe kyali nekiteekebwa mu constitution yaffe nga ssematalo owokubiri aggwa eddembe ly'obuntu lyali lityoboola ebitenkanika mu mawanga ag'enjawulo so mu 1948 UN United Nations Assembly etuula ebaako ebintu byekkiriziganyako nti zibeere general accepted standards ku bikwatagana ku nkolagana y'abantu oba n'amawanga omuli okukuuma eddembe ly'obuntu so ne bateekamu akawaayiro ako akagamba nti amawanga gakiteeke mu ssemateeka gaazo gaabwe nti eddembe ly'obuntu teriweebwa buweebwa wabula lyabwebange mu luganda kituyita eryobwebwange tolisaba toteekeddwa kulyebaza muntu nti akuwadde eddembe ly'obuntu eryo lyabwebwange likuweebwa omutonzi bw'oba okkiririza mutonzi ekyo kitwale nti tewali akikuwadde wabula katondawo yakikuwadde obuvunaanyizibwa bwe state oba eggwanga oba obukulembeze yenna kwe kukakasa nti eddembe eryo ayalituwa katonda yali kiri mu ssemateeka ekyo ssemateeka agamba its inherent kitegeeza terikuweebwa muntu wabula lina girive naye era ne ssemateeka ennyingo ya 22 akasooka tegamba nti katonda temishoninga katonda pase wabula egamba liri inherent kitegeeza terikuweebwa in other words terikuweebwa kubanga abakola ssemateeka waffe baagoba katonda mu ssemateeka tolinawo omusanga wonna era tojja kugamba neddembe likuweebwa katonda twerijja naturally of course kale katukiwaye nti lijja naturally naye bw'ogamba lijja naturally mu legal theory tulina kyetuyita natural theory kkiriza nti amateeka gava eri mutonzi galina divine touch mu go so bw'ogamba nti katonda twamugobamu samwe amateeka galina we gamulicogonizing kale so kati tugere ku nnyingo eyo gy'ogambye tugajjesebako nnyo ennyingo tukitwala empolampola tugende ogambye nti omuntu alina eddembe okubeera omulamu teri ayinza kulimuggyako tugambe eryo eddembe terivaawo eddembe eryo lisobola okukuggyibwako litya singa ssemateeka walambika kubanga akawaayiro ako kagamba nti omuntu yenna alina eddembe okubeera omulamu okuggyako nga executinga lawful sentence eba eyisiddwa kooti erina competent jurisdiction so si kooti yonna eteekeddwawo tukebere mu nnyingo eyo bintu ki ebiyinza okubaawo ebikkiriza okuggyako eddembe ly'okubeera omulamu mu nnyingo eyo yes kati ssemateeka under article gye twogerako eya 22 egamba senga bayita mu tteeka lyonna eriri mateeka ga Uganda nga likukkiriza okukuggyibwako obulamu osobola okuggyibwako obulamu obwo senga wabeerawo etteeka erikikkiriza okawulira bulungi ako so era bw'okkirira wansi ne bakugamba nti omuntu yenna ajjako munno obulamu ekibonerezo shall suffer death ajja kufa so ekibonerezo ekyo kyali mu mandatory terms nga si kya kooti terina buyinza kugamba nti tukuwadde ekibonerezo kino because kyali kibawa mandatory si kyakulowoozaako kubanga waliwo abalamuzi wabeewanga discretion ekibonerezo okukwesalirawo as long as ta exceeding the maximum gye bamuwadde nga bayinza okugamba on conviction takusiba ebbanga lisukka myaka 13 kitegeeza asobola okusiba 12 10 oba emyezi 6 naye ku ddembe ly'obuntu kujjako okumanya nga baali baagala nnyo okulikuumira abasigadde nti omuntu yenna anaali violating ekibonerezo ekyo naye anaakola ki anaakibwanga buttibwa kati mu nnyingo eyo y'emu
misango ki ejinza okuvaako okusalira ogw'okufa? Okusalira ogw'okufa mu Uganda olwaleero tulina emisango egy'enjawulo egyattracting okufa mu Uganda. Katusokere mu ggwanga erya Uganda. Ogusookerwako emada omuntu waba asingisiddwa omusango obanga apleadinze guilty kasita kooti esembayo obukulu ekikonfaminga bakusentesinga osobola okufuna kalabba. Mada evaako okola ki? Okufa, okuttibwa ekibonerezo. Leeta bweno section eya Penal Code Act 188 etuwa omusango gwa mada era ekugamba nti omuntu yenna anaasingibwa omusango ogwo ng'oguzizza nga by court erina jurisdiction ku musango ogwo ojja kuwanikibwa kalabba. Kati mada ye boto omuntu eriyo omulala eriyo omusango omulala kyetuyita treason. Leeta bwino Penal Code yemu ekuleetinga emisango egy'enjawulo nga negwa treason kweguli. Treason kyetuyita okulya mu nsi y'olukwe guno gw'Abesigye gwe bavunaana Abesigye olwaleero. Saagala ndisikasinge gw'Abesigye particular but anti yeffe by'amateeka si byabufuzi bwe kiri. Kati senga ovunaana omusango gw'okulya mu nsi y'olukwe ne gukusinga guli mu gundi ki eya Penal Code eri 27 eya Penal Code 23 you're right obisa senga omusango ogukuka mu V nga bwe bagamba osobola okuwanikibwa kalabba. Ekitegeeza kati kanso kyogamba kyenzikiriza nti si buli musango nti basobola okuwanika kalabba. Bwe kiri si buli musango. Waliwo omusango omulala kyetuyita aggravated defilement. Omuntu akabasanya omwana akawansi w'emyaka 14 okukabasanya ndooza nsaagadde kumansa ntungo naye waliwo tuyambe ekikozesebwa okusinga okukabasanya because okukabasanya kwa njawulo oyinza omwana omukwatirira ne bagamba omukabasanyiza omwana oyinza omweyambulira mu Luganda ne tugamba omukabasanyiza but aggravated defilement omuntu yegadanze n'omwana yegase n'omwana obuwala akawansi w'emyaka 14 omusango gumuka mu V naye basobola omuwanika saako muwala wa myaka 17 eyo yandibadde simple defilement naye omwana we oba ominako Oluganda obanga oli guardian we nawe bagitwala nga aggravated defilement so nawe basobola on conviction basobola okuwanika. N'omuntu eyekase ku mukazi rape kwe bamusingisa omusango ogwo awanikibwa. Wabula enjawulo ekiriko ne ku mada nti tekiri mu mandatory terms because ku mada bakugamba shall suffer death on conviction ku zino other cases omulamuzi asobola okukozesa discretion ye either okukusiba amayisa oba okukuba nti genda owanikibwa oba ekibonerezo ekirala. Kati egyo emisango ngitegedde. Kati tulina emitendera egy'amakooti mu Uganda buli kooti esala ogw'okufa. Si buli kooti nti erina obuyinza obukyevalaba akawairo kali akabiri kagamba ng'ekibonerezo ekyo kikuweereddwa kooti erina obuyinza. Kooti ezino erina obuyinza ku musango ogwo yeya high court gye tuyita high court yetandikirwako yerina jurisdiction ku musango ogwo. Jurisdiction obuyinza okuwulira mu territory waliwo kye tuyita territorial jurisdiction ne jurisdiction ya matter nga bulaba nti erina obuyinza ku musango ogutasuka bwe guti oba ogwenkana bwe guti. Kati tulina kooti ezisinga okumanyibwa mu bitundu ze tuyita magistrates court. Kooti ezo waliwo etandikirwako ya grade 2 balina obuyinza kubakoma. Grade 1 alina obuyinza kwakoma. Senga grade 1 akuwozesa omusango gwa mada nakugamba kusindise kufa tewabira try badde egenze maaso. Ekitegeeza singa omuntu agenda singa kooti etwala obuyinza okuweza nakusagwa okufa osobola okichallenginga kubanga talina buyinza buwulira musango ogwo. Ground yebeera kingo ng'owapiiringa omulamuzi presiding over omusango ogwo abadde talina jurisdiction. Court had no jurisdiction over the matter gye baba trying. So it's simple ekyo tekiriiko na the moment we electoral records nti zivudde mu grade 1 court teyagitaddeko court seal tewali hearing mu appeal y'amagezi begenda naye DPP ababadde ki prosecuting matter mu court eyawansi bwekyo. Ekibuuzo ekyo kirungi. Ebiseera ebisinga bibeerawo mu isolated communities so si wano buli muntu waali okugeza senga ogenda ku court za magistrates mu Kampala oba mu Kiso oba Mukono baloya oftentimes bagendayo so totera kusangayo nnyo bintu ebyo biri abnormal
naye ate bw'ofuluma Kampala n'ogenda deep down in the villages ezisembayo nga bulaba isolated districts oyinza okwesanga nga let me give you this as an example mu byalo ebisinga they are not DPPs prosecuting they are not state attorneys gwenno olina wa mukyalo Kayunga suwala nnyo ndi wa mukyalo kituufu naye Kayunga suwala nnyo kati Kayunga waliyo ba residential state attorney abatuufu abaweebwa olwa DPP naye waliwo ebitundu byosanga initially twali tulina ba police prosecutors oba abawulirako nga bwe bakola prosecution ku lwa government lwa nsonga ba state baali tebamala kusaanikira ggwanga lyonna kyokka ate nga court gye ziri ku sub county level ezabanga ba grade 2 so court ezo wazisanganga nga police constable gwe bawadde obuvunaanyizibwa obwo okola nga prosecutor of course yalina cases yawuliranga lwa nsonga ne ba grade 2 bennyini tebabanga ba qualified magistrates there were magistrates naye nga tebalina legal training ya nsonga babetazanga course gye tuyita diploma in law ku law development center yanjawulo si diploma in legal practice so on that background baba recruitinganga ne babawa emirimu nga ba magistrates so kati wabasanga nga basajja bato bakazi bato balina ensonga ez'amateeka olumu kubanga babawa limitation judiciary babawanga limitation nga bakimanyi nti wannano tosukkawo naye olumu nga balowooza ndowooza abantu community zinzo bateekako pressure lwaki omusango gwaffe tebaguwulidde buli bwenzija kiri common ekayunga nkiraba because tusomesa egimu ku mirimu gyenkola nsomesa abasibe eddembe lyabwe ne practice ne court process etambula etya ayinza okwemulugunya ng'alina okwemulugunya okutuufu nze buli wengenda wa chief magistrate wa grade 1 especially ba capital offenders lwate banna bamukomitinga bemulugunya buli wengenda omusango gwange ngaobulala kiri ewabesigye nakawa o magistrate court alaba Kingdom TV nze Raymond kaziwe kityo ndi ne munange Pridon omuto akola ensonga zino zaffe semasonga twogera ku ddembe ly'okubeera omulamu tuli mu Uganda nga abantu ayinza okgenda either ne bakumawulire ayinza okuba bagambye abba akasimu n'amukuba ne bamutta tuli mu kaseera nga omuntu abuuka n'ava ku kizimbe n'agezako okwetta leero twagadde ku nsonga efaanana bwe tuwolera ekibayita obulamu ekijja omanyi program saba ogambye nti si buli kooti esala ogw'okufa ate kati court martial waliwo question eyali yeetagisa interpretation sometime back court martial waliwo kye tuyita general court martial yanjawulo kubamuze tuyita court martial eno wansi nga bulaba mu buli unit mu magye ojja sangayo omuntu gwe bakyajinga n'obuvunaanyizibwa obw'okukola kubanga yalamula abasigadde ku disciplinary nga disciplinary head waabwe kati unity esembayo wansi esobola okuwulira ensonga z'okutoloka nga bw'omanyi kubanga nayo tugitwala nga court naye otebeera court martial kati within the military mulimu kye bayita general court martial general court martial gye tutwala nga court esembayo bunene mu magye kati court eri ku concurrent jurisdiction ya high court eyenkana high court lwa nsonga yes omulamu ene yafande guti okugituulako si nnyota zokka zojja nazo of course magye bayinza okugamba nti you must be a brigadier okutuula ku court eyo ezo rank naye before you are appointed okubeerako oteekeddwa okubeera ne legal background si degree yokka ey'amateeka wabula ng'olina bakos olina diploma in legal practice ate ng'obadde ogirenewinga for the last 11 years 10 years kitegeeza conditions ebawa high court judge okuku appointing obeere high court judge the conditions ezimu eziri kukukulira general court martial owulira ku gundi afande general ekitumwine yes yakulya ku court martial bwekiri nekyenjukira asoma fine art bwekiri ebiseera ebyo embeera zaali twali twakajja embeera zaali ndala nga bulaba government yali yakajja lwaleero NRM ine ekintu kyenyumirizaamu kyendowooza nti kituufu to professionalize sandi akuna mchezo ekyo nakyo kiyinza okubaawo naye nze kyenjogerako omuzeeyi kyatera okunnyonnyolako nti bagezezaako to professionalize the institution of the army kwongera obukugu n'obuyivu mu magye nnyo nti luli teyali nga ng'ogyeko NRM okuzaako emabega katini biseera bya Amin wootaali wesaali of course ebitabo bitugamba ng'okubeera mu kooti ayinza okuba omusajja ali wa P7 naye nga gwe baapointinze essaawa eyo basajja babeeranga mu kooti z'amazenga yekasitaabawe ku mumwa ayina emmindi ebigere abitadde ku mmeeza ng'oliwo n'emmundu weeri awulira ensonga essaawa eyo ate era babanga babuyinza essaawa eyo yabanga kooti y'ebiseera ebyo kati ne NRM yali yakajja
mu nsiko eyo batugamba babanga ne kooti ezidisciplining abantu. Kooti ezo oyinza okwesanga kino sikikakasa nti kituufu, but oyinza okwesanga nga zabanga n'obuyinza obwexecuting aba misbehavings kubanga babaliddemu enkwe. So tekitegeeza nti balina background y'amateeka naye obuyinza bwabawe bwange essaawa eyo. N'olwaleero eri tumwene yakulirako institution General Court Martial mu capacity eyo bwetyo, naye ebiseera bye byakyuka takyayinza kugikulira okujjako ng'afunye training. Kati singa High Court ekawaŋŋamula n'eŋŋamba nti gukusinze genda Kalaba, ninayo right eyapiiringa? Tereevu. Article yemu gye tubaddeko 22 emaliriza egamba bwe bamala okukusalira kibonerezo ekyo kiteekeddwa okubeera confirmed by the highest court of the land. Kooti esembayo obukulu eteekeddwa okukikonfaminga. Kati bwe bakusalira mu High Court kitegeeza julira. Okujulira beauty eri mu mateeka nti tojulira lwakuba omusango ogukusinga kyekyokka. Oyinza okupleadinga guilty okuva ku ntandikwa wadde ekibonerezo kimanyi, naye omala okugamba nti omusango ngukkiriza gonsinze osobola okugamba nti simaze budde bwa kooti njagala bampe ekibonerezo ekitono. Noapiiringa nti omulamuzi abadde Malicious ekisembayo nti ampadde maximum sentence, naye ate challenge ebaddewo nti ekibonerezo ky'omusango w'omuntu attiddwa wabaddewo mandatory sentence shall suffer death, nga ne bw'oba ne mitigating factors enjawulo omulamuzi ajja gamba mikono gyange miki giri tied, omusango guba nga gukusinze, ekyo kyekibonerezo kiri available okutuusa omusango gwa Kigula we gwajja okulongoosa mu mbeera eyo. Susan Kigula kozi gwali gutya? Susan Kigula facts abaali balaba amawulire ebiseera ebyo bajjukira mukyalo oyo yavunaanibwa mu kooti High Court okutta baawe. Tetujja genda mu facts za case but decision gye tuli interested kubanga trial emala okuggwa nga bamuconvictinze bamugamba agenda awanikibwe. Kati eruzira balina gye babakuumira for some time nga tebalina bakola ki kubawanika. Uganda tuluddewo okumukonde execution ezigenda maaso. Nafuna kitongole ky'abannamateeka yali amaze emyaka egisoba mu 3 ng'alindirira Kalaba naye mululugunya ne banna abalala 1416 abaali balindiridde okuwanikibwa nti okubalwisaawo bawanika kimenya ssemateeka kitya. Ssemateeka atuwadde eddembe obutatulugunyizibwa cruel against cruel and torture. Kiri mu constitution yaffe chapter 4 Bill of Rights. Agamba nti okubeera mu kkomera ng'olinda kuwanika oba oli awo ebijjine biggulwa tomanyi toli sure oba bakimamu oba bakola ki, tolya mmere weeraliikirira ne banne nga bwe bagamba nti ekikolwa ekyo kyali kyakubatulugunya emyaka egyo gyonna gye bamalayo nga tebakola ki nga tebawanikibwa. Kyokubiri ne bagamba nti okubawanika because Trial Indictments Act section 99 modi y'okukuttibwa okuli available mu Uganda Kalaba. Oyinza okwagala okwesabira nti munsuule kuva ku kizimbe naye ffe tetugirina kubanga ikkirizibwa mu mateeka kaki Kalaba. Essasi natyo tetulirina wadde bannamagye bamanyi okukola ki okukyesabira nga option. Twalina execution ezaaliwo mu 22 waaziwulirako ez'Ekkotido. Waliwo abaami babiri abajjaso bali omutaawo, omu yali kopola omulala private, balina father gwe batta n'abantu aba babiri ne babaako bye bababbako mu process. Court Martial neetuula Court Martial Ekkotido kusanyusa abantu. Omusaawa 2 yali emaze keesi ewuliddwa, judgment bakoze ki efuniddwa omujulizi nga bulabwe mukozi abantu baali babasomera misango kugikkiriza. Judgment bazikiriza immediately baba executing in 2 hours. Ekikolwa ekyo kyavumirirwa era petition 2 zagenda mu High Court mu Constitutional Court abagamba nti abantu bano tebaba subjectinze ku fair hearing. Mu contention ya Attorney General yali agamba nti there were nothing violated since constitution egamba omuntu ali entitled to speedy and fair hearing, so they got a speedy. It was too speedy. Exactly. Yali ogwali obuzibu. It was too speedy. Ekyokubiri tebaweebwa opportunity yakola ki kukola appeal. Ate nga article 22 ekola ki ekyogerako sekyo bakikondeming kyekisemba excessively era the entire world yakikondeming. Mubanga okola appeal ku musango gw'okufa ojulira ku kibonerezo oba engeri gyewozesebwamu? Byombi osobola obijulirako nti ekibonerezo kiveewo.
yes osobola okugamba ekitandikirwako nti bansingisiza omusango nga teguteekeddwa ku nsinga ekyo kyekisinga obukulu mu byonna koze nza okugamba nti obujulizi obubadde available omulamuzi tabu weeyinza kimala tabu bwabusitudde tafuddeeyo tabupimye kimala okupima kyekigambo ekituufu tabupimye kimala because oyinza okugamba obujulizi bwange bubaddewo obulaga nti maybe saali mu kifo webattira muntu naye omulamuzi abudisregardinze kubanga omulamuzi yasembayo okugaa nti buno obujulizi kambutwale buno kambuleke so senga aleka obujulizi obwo ng'ate gwe oli sure nti senga abuwadde regard gye bwetaagisa wandibadde towanikibwa esobola okubeera ground to appeal. Eno eprogramu ekijja omanyi nze Raymond Kazibu kityo tutunuulira n'obwegendereza mu kye bayita omusango kale okuttibwa akalabba n'obulamu. Kanso ogambye mu nnyingo yaffe eya 22 akawayira akasooka agamba nti tebe ng'anaaba na buyinza kuggyako omuntu obulamu bwe kitegedde kituufu ekyo okuggyako ennyingo yaffe ya ssemateeka eya 2 yegamba nti eddembe ery'obuntu lyabwebange gavumenti si yerikuwa otegedde tegeeza nti naga liva eri Katonda kooti yejjawo obuyinza obwo wansi awo weekoma egamba nti okuggyako anti kyembuuze ya fine okuggyako nga omusango ogukuwanisiza guli mu mateeka bwebanga kooti bwebanga ssemateeka waffe ennyingo ya 2 egambye eno eddembe teryayituwa lyaffe lyabwebange ekyamazima kiri nti babanga bagamba nti Katonda kati Katonda yatuma kooti okugyawo obulamu. Ekibuuzo kirungi ekyo olw'okuba olunyiriri olw'abirimu lw'obujuliza luva mu constitution waliwo ze tuyita rules oba guidelines ezetukozesa nga tuinterpretinga constitution kansubira wano mba siri mu kubuulira njiri senga obuulira enjiri ng'oli musiraamu bagala abantu basiramuke n'ojuliza olunyiriri lwa Bible olumu tinaate wano Yesu yabagamba kino ate n'ogamba nti luno olunyiriri olulala olwa Bible sirutwala abo banja kulaba bulala kubanga by virtue of fact nti olina lw'okooti nze n'ogamba nti luli authoritative. Why is it that oyagala okudisregarding ezisigadde nga toziweeyinze? So ne constitution bwe tuba tugisoma waliwo kye tuyita harmonization oba article emu esobola okuyamba okutegeera article endala. So tetusobola kugamba nti eno egamba ate Katonda obuyinza kooti zibujjawa article 29 ewa kooti obuyinza okukola ku nsonga ezisigadde ez'amateeka mu ggwanga. Article 2 etugamba nti constitution oba ssemateeka y'eggwanga yasuyowa ku ntikko ku kintu kyonna ekirala. So bwe tumala okusoma article 2 nga etugamba nti yeewa ku ntikko ku mateeka gonna agali mu ggwanga ssemateeka y'omu n'emuwa obuyinza okuyita mu balamuzi nti bakkirizibwa okuwulira to adjudicate over matters nga jurisdiction zaabwe zonna ebaziranking okuva ku kooti esembayo paka ku kooti eyawaggulu. So kitegeeza tetusobola ate kubuuza bibuuzo biri bya omulamuzi obuyinza abujjawa obuwuliriza omusango. Nabadde nkuwuliza bulungi kansonga ogamba nti okutta omuntu naawe omaliriza bakusse nga okusinze ate okugyamu olubuto in actual sense kankizina mu luzungu does abortion mean termination of life? Okozeseza ekigambo ekigamba termination of life. A Penal Code Act section eri 197 ekugamba gye omuntu lwafuuka causation 97 197 causation omuntu ddi lwafuuka omuntu ali capable of being killed. Egamba omwana yenna wetuba bakuvunaana mada omuntu oyo gw'obose talina kubeera mu lubuto. Omuntu oyo senga proceedinga okufuluma mu lubuto lwa nnyina tekimatalinga oba akalulu bakayita bakyakano kagatta omwana ambuliko code ekirira oba bakikutudde oba tebannaba kasita omwana afuluma mu nnyina n'atandika okussa ku lulwe oba bamuzadde premature wa myezi 6 oba 7 eyo si nsonga naye senga aba afulumye n'omuttira awo mu process ng'ali bweru deliberately osobola okuvunaanwa mada because oyo already bamutwala nti muntu naye akyali mu lubuto. Ekizo omuntu afuuka muntu nga avudde mu lubuto amateeka bwe gagamba Katonda ajje mu lubuto afuuka omuntu nga ali capable of being killed
ate kati ali mu lubuto yeguba musango ki ali mu lubuto n'olugyamu ku procuring gundi abortion ekyo esobola not esobola tebera mada no it's not mad it's ekyo ku inducing muntu kujja mu lubuto nagwo musango yes so si mada kubanga musango bavuna nani alujjemu atawaddeyo sente alujjemu ng'akimanyi n'abamuyambye kwa kye tuyita aiding and abetting senga ngenda okubba n'onyambako nga oli wa special kimanyi ngenda kubba n'onvuga n'ontuusaawo n'onninda kati yagenda mukuwumulamu kati alaba Kingdom TV tutwala obudde bwaffe nga twogera ku nsonga ey'obulamu eri abantu abetta eri abuuse ku kizimbe aye nno bano abantu bajozi baba tebazze kwetta nagwa ku motoka agwe ku fuso yente lwaki bagwa ku motoka zino ezigonda agwe ku fuso yente kati eri abejjako obulamu nebayo amazima abantu nga yajja mu lubuto lwa muntu nebayo omuntu nga asse muntu ne bamu justice nga basse muntu lwakulaba ne kanso wano biki ebiyinza okuddirira kiyinza okuvaamu njalagerako mukumula kana nnyo adakiika ng'emu naye tukomewo katuwumulemu. This is Kingdom TV. At the break of a new day, beautiful sun shines brightly, bringing joy, love, and laughter. In Africa, life is good. Can you feel it pounding in your soul? Can you hear the noise in the air? Hakuna Matata. Everybody rise up, get up, stand up. Happy people, dance with the beat. Let us celebrate. You gotta celebrate. Celebrate. Riham Cola. Taste it, believe it. Kutula njegere. Njegere somabu. Njegere samabanja. Itomuliro. Kutula njegere. Wano Christian Focus Center. Sawe mpaka mwendo gw'ekiro buli lwa balaza obwakabaka ba stand tubyatubugwako ekiyifu yifu njegere mumulire ez'obutafumbirwa ez'obutazaala ez'obutazimba netumufunya netumumenya netumufefeta netugoyagoya okutula njegere obudde butuuse nyanjule mukama kyawadde omukisa National Prayer Day nga 3 December tuyingira 2017 tukunganira mu kisaawe kimu na Kivubo Stadium mu kibuga wakati amawanga ebibuga ebyalo kimaze okukkirizibwa nkikutegeeze National Prayer Day nga 3 December akawuwo kamaze okugibwako eggulu limaze okusiinika obubaka abaweereza ba Mukama bonna beetegese Bishop David ne Pastor Sini Kiganda emiryango gigulawo essaawa emu yennyini kubakya awo wennyini mu kisaawe na Kivubo tutendereze Mukama pakenkeera ku makya 2017 omuyingira olina omukisa ekikolimo ebipali byonna byakukutuka nga 3 December maze okwanjula ekinene nga 3 December tugende na Kivubo ng'omwana bw'azaalibwa n'agunjulwa n'avaamu omusajja enjasa biggo ne TVO Kingdom TV yeeyubudde era nga kati tuyitibwa KTV ojja sigala ng'onyumirwa pulogulaamu zo ennyuvu n'empya nnyingi zetwongeddemu era ng'emikutu gyaffe ku Star Times ne ku Go TV tegikyuse. KTV, building a kingdom focused generation.
This is Kingdom TV. Kulikayo mukuwumula omulungi alaba Kingdom TV akawungeza akalero. Nze Raymond Kazibu okwanjula programu eno ekijja omanyi twogera ku kibayita ekkula ery'obulamu. Tulina abantu nga lwana nnyo okubwejjako ate omulala yakubujjako munne. Etteeka ligamba ki ku bulamu? Twogedde ku abortion. Nyinza okubanga saa n'okunjogera essaawa zino ngeri yava okujjamu olubuto. Osanga tebannakulaba. Waliwo n'apulaani ogenda okujjako obulamu. Leo tulese program eno si yanjiri yaffe ya mateeka negatiddwako kanso wuno muto. Kanso munange wotaali omusajja yasituka ng'agenda wali eri kumabirizi ng'abuuka ne Green City. Ennaku zino bagufudde mugano nga gwanswa tiwafuna akamunyiiza ng'afunayo ekizimbe kyabaafa kufa. Naye nendowooza abantu baba pulaninze kubanga ekizimbe kyebagendako si kiwanvu. Nekirabuga ku motoka njagala abuka agwe ku fuso yende bwana aona kale fine abagezako okutta. Etteeka ligamba ki ku muntu agamba okutta bale terimufaako? Etteeka n'okwetta ngabula obulamu liza kyetuyita sanctity of life. Obulamu kintu kikulu. Toyina to the extent that toyina buyinza nga gwe omuntu okubwejjako okujjako waliwo akatonge tujja discuss nga budde bunabukiriza abantu abatali wano waffe abasaba ne bakirizibwa. Twagala mu Uganda muno muli abantu ababuke ku motoka z'abantu. Senga wetta musango no succeed no bwe bawese no succeeding nga si musango. Njagala bandegere succeeding no itamu. Senga omwami yafa bwe yabuka n'agwa ku ttaka bw'ati ne guggwamu. Ffe mu Buganda musango n'emboko Buganda bakuba emiggo naye omulambo sirowooza nti emiggo egyo gugiwulira. So amateeka senga ofudde tetulina jurisdiction nga kuwerekera Magombe tetulina ngeri summons Magombe zituukayo nti ate tukwetaaga poliisi ekunoonye teri kiraka agendayo osesaba be bakola omulimu teri agenda kutuukayo kukimayo wabula senga ogezaako okwetta n'otakituukiriza ky'obadde oyagala then ogwo musango. Vision yo yatuukirira. Vision yo mu makkati awo omwami ono bangamba oluvannyuma yafa. Aliwa ono yali agezaako okwetta ku mabirizi. Yafudde ddi? I saw a WhatsApp message anedda WhatsApp wolokoso omusajja gyali mulamu era poliisi egaya mu abanga gyali mulamu poliisi wali ku kitanda ateekeddwa okubanga aliko empingu yavudde ekitanda ayina bw'aba ayina ekyo kikyamu ateekeddwa okubanga yakwatibwa dda awere nembe n'emisango naye obulamu bubwe bwebakwatako ki kituufu naye amateeka tegamukkiriza kubwejjako okujjako saagala ngambe nti ate saagala muwe magezi galina kuyitamu bw'aba ayagala bumwejjeko because kijja kuba kikyamu ekyo gayisobola okubeerawo naye ayinza okulumizaamu omuntu nga bwe nkugamba nti kooti erina obuyinza okukujjako. Nze mbadde mmanyi obulamu bwange kituufu bubwo kati bwe mpulira nga mbukooyi nga nfuna we mbuukira oba nga nfuna omugwa nga mbwejjako kalwaki kooti eba ennyingirira ng'obulamu nze mbukooye? Kyekyo kyekugamba nti senga osakisidinga n'obwejjako kooti terina ngeri gijja kuyingirira naye senga tumanya nti gwe obwejjeeko Raymond Kazibwe naye nze Muwonge William nkuyambyeko okubwejjako ogwo musango. Oyinza agezezaako kyetuyita aiding omuntu agenda okwetta ogwo musango then suicide pact kwe kukkiriziganya nze naawe kitera okulabwa mbaagalana abalala batera okulaba zi love stories ezo movie mbabiraba oba abalaba Romeo and Juliet abasoma akatabo ako basobola okukkiriziganya tukomye obulamu bwaffe ffenna ensi oba tugiveeko. That is a suicide pact. Naye senga basakisidinga mu kye baagala okukola ne betta tewali musango ogenda bavunaana kubanga baba bagenzi tebalabikako. Naye senga bagezaako ne batakituukiriza tusobola okugaa nti tuteeke obutwa mu mwenge tubunywere wamu. Ekitegeeza etteeka lifundako kubanga mission yo kweteyisemu okusinga okuba nteyisemu. Sirowooza nti lifundako kubenga obulamu buba bugenze. Sirowooza nti oba ofunyemu wadolooza oba ofunyemu kati abadde agenda okwetta n'ebintu ebiri ekisooka nga bwonziramu
guba musango kyoko okugezaako okwetta gwe musango baguyita nga gwe bwe guli okugezaako okwetta musango okwejjambula mu bwensi kati abamuwa emyaka emeka oba bamuyamba kafiire eddala mu butongole nina gwe nalabako gwe ekibonezo tekiri mu mandatory terms bagamba on conviction anaasibwa ebbanga eritasukka bwe riti so kati oyinza okusanga omulamuzi ng'akoze discretion kayunga eyo gyenkolera waliwo eyali agezaako okukola kintu kyekimu naye yali tabuuka ku bizimbe kuba tetubirina ebyemyalirmuyina miti gye batera okuwalampa naye gye yali agezaako kwesala wrist ableedinge today awo yali abatiisa of course ndowooza atiisa mu Luganda tugaa naazina takumba naye ye yasooka kubatiisa Luganda naazina takumba amazina amaganda tamala kukumba like match yesala wano wrist nga bwagenda akolaki ayiba obusayi abagamba ngenda kwetta ng'aganye okusibako so kati bamukwata ne bamuteeka mu mbuga z'amateeka bamusalirayo emyaka 2 gyokka discretion ya mulamuzi alabe kyakolaki oba anareforming oba anakirowoozaako ekiri unfortunate nti abasibe banne of course we bamutuusaayo balina emisango egyabwe naye ate ne bawulira bubi nnyo okuwulira nti ono abadde agezaako kukolaki kwetta ate nabo ne bagezaako okumuteeka mu prison within the prison kati singa mba nvuga haria yange UAS yange nvuga musajja n'abuka nego ku motoka yange neegoma ng'adde yetta bakoma genda kumusiba oba nanga motoka yange agirongoosa okugirongoosa kweyagala oba kugikola eguddemu waggulu kati otunuulidde kyakugwamu kyokka naye waliwo ekirala ekiyinza okubeera wasidan kyemotoka okugwa omusajja asobola okuyiwa omusaayi ku motoka yo neofuna nervous shock okutya muli okuli excessive nti oyinza n'okuza ntomedde omuntu oba ntomedde ekinyonyi oba mpungu oba ki fiya eyo gyakuwa yasobola okukulwaza osobola okuwawaabira omwami oyo olwa fiya eyo gyaba akutuusizza oyo ali emulago ne bw'aba afudde osobola okuwawaabira estate ye abeetuga teyaba n'estate ennaku zino abakyayina mu bulamu yesaati yaseno kasooka lwe kino ate kati kankubuuze tulina abatakisi abavuga emmotoka n'agenda n'atomera omuntu bw'ati naba ali anikosi ntali bulungi n'agamba nti nedda ate simpoza n'omufu n'akomawo n'amumaliriza eyo mada ekikola mada kintu kimu kutta omuntu senga omuntu omulambo gubaawo ng'olina ekiruubirirwa ekibadde kigenda okumutta ng'obadde nekye tuyita malisa forethought so oba otomedde omuntu obadde n'ekiruyi oba ekiruubirirwateekayo okutta omuntu senga otomera omuntu nga bw'ogambye ng'oli wa takisi amazima gali nti oba togenderedde naye kino ky'ogambye nti kampoze n'omulambo manyi tutera ziyita mboozi zakumalwa okugaa nti mpoze zakumalwa abo aboogera ebigambo ebyo nti nawoza n'omulambo anti agenda n'agamba nti nzokuwoza nja kuwoza neki nakumawo n'amumaliriza bakola ekikolwa ekyo si batakisi bokka bawo n'abavuzi bendowooza nti baba tebagenda mu driving school nali nkiwuliddeko si gwe mulundi ogusooka nga beewa amagezi nti bw'omutomeranga n'abeera bw'atyo instead of okumukujjanjabisa nga tawona akwavuwaze ekyo kyebaga nti nawoza n'omulambo often times bakikola nti tewali mujulizi malala agenda kubeerawo ye nekyera kanso ngaokyamaliriza ekyo tulinayo omuntu ng'ali mu kkoma nali nkebeera mu byafaayo ng'omuntu yakusobola okuba mu kkoma yamala emyaka 8 kati singa mbeera emulago ng'amazima sente tetulina naye ng'ono ye ateekwa okufa omusawo akkiriza okumumaliriza nga tukkanyiza n'omusawo tumanyi ono ye masekiringi tuwonye okuspendinga nga mukanyiza n'omusawo nenga ntono gundi ono Joseph malirize tetulina sente ekyennaku nti mu Uganda nga bwenkugambye nti tetulina provision ezo kye bayita euthanasia ekyo kyogerako nti masekiring waliwo amawanga agakirowoozaako negakiteeka mu nkola ng'omukristaayo tukkiririza nti obulamu Katonda yabutuwa ate yateekeddwa obutwala ekiseera ekiba kituuse ekyokubiri kikolwa kya butaba nakukkiriza okugamba nti omuntu talina hope ekomawo ng'omukristaayo nzikiriza nti waba yasobola okuzuuka siri mu kubuulira njiri bannange naye bw'aba yazuukiza Laazaalo
nate gwe omulwadde akyali oli muyifaini naye ate ani ali mu mbeera embi Lazaro bagwa aga nti oli bubi Lazaro yali mufu so kikolwa kya butakkiriza kamala okulanga masimu Aloha Kingdom TV esimu yaffe ey'okumpewo eri 070M993 njagala okubira kansa essimu twogedde ku bintu bingi mine mob justice omuli abantu daddala nga mu mukutu omuntu abadde abbye ne mugamba nedda ekkooti erwisa ne mwemaliriza twagala njagala okube ku ssimu tubuuze kansa agenda kuddamu tekigeziddakawo nga bbiri essimu yaffe bw'onaaba ng'ogikubye ogenda kuviira TV weyakendezaako tugambe ebigambo bino kukibayita okufa abantu bangi bava ku bizimbe ne bagwa ennaku zino omuntu ayinza okubanga ddala ali mu kkoma nemugana naye omanyi musawo tewali kyakkola ono omalirize yesimu yaffe wonaakubira otugikwata kansi tuddeeko ekyo mbadde ngezaako okunyonyola nti waliwo amawanga omuli Colombia liggwanga eritali mu Europe at least eryatandika okukikola Canada Luxembourg Netherlands ne Belgium go gayise etteeka eryo ti omuntu senga aba ali mu intense suffering nga ine ekirwadde ekimuluma nga medical evidence weeri yaga nti omuntu ono talina hope ya kusurvivinga yakuwona kuddangulu kyokka ate ng'ali mu bulumi obweri excessive ng'alumizibwa nnyo kitera okuba ku bantu abalina kansa oba w'amagumba oba waki ekiseera kituuka nga ne bwamira pain killers eziri very strong tezikyalina kyezikola kyezimukolako kyokka ate ng'akimanyi nti mbuzaayo emyezi nga oba 6 obulumi obwo bw'aba ayitamu nga buli unbearable saako cost zayongeramu buli lunaku kubanga okubugezaako okubwakendeeza bayinkalinga kinene okubukendeeza kyokka ate nga bali ku assurance nga bamugamba nti kukkiriza kuba kuweddewo eribbo nti essaawa yina omuntu ono agenda kukola kyagenda kufa so amateeka gaabwe gabakkiriza okusaba omusawo kasita omulwadde abawa consent oba omulwadde bw'aba takyasobola kuwa consent okukkiriza kwe ng'akikoze voluntarily omulwadde bw'aba tali mu position ekola ekyo abantu begwe tuyita next of kin oyinza okuba oli mukyala balo oyinza okuba oli mwana muto ye mulwadde oba ali unconscious tasobola kwogera mu mbeera mu abaali bazadde be ne bateekayo okukkiriza kutwaki oba okusaba ku lwabwe senga wabeerawo obukwakkuliza obwo ekisooka nga totulimba nti omuyamba kumuwonya bulumi naye ng'olina byagala okukola ki okutwala tekiri mu Uganda ekyo kiri bweru wano mu Uganda tekiriwo era toyinza kukkirizigana na musawo kutta muntu era senga oba okikoze ne bwaba mu bulumi obwenkanawa obuliirizi ne bujja nti omuntu ono waparticipate nze mu kufaako ojja kuvunaanwa mada ate mob justice bano abantu abatta omuntu tukkirize nti enkola yaffe eya kkooti oluusi naye ewanvuwa n'abantu ne beetamwa kituufu kati siyinza kugamba nti kasiteera baali musalidde ogw'okufa neffe katumugjewo ng'abantu ekisooka ekigambo mob justice tetukkiriziganya nakyo nti kituufu okukozesebwa lwansonga bw'ogamba mob justice obanga akikoyinze nti kituufu ekikolwa ekyo nti ye justice w'abantu tugaye mob injustice mob injustice ndowooza ya appropriate term okukozesa lwansonga tewabeerawo bwenkanya justice ejjanga omuntu aweereddwa obudde okwewozaako obumumala aweereddwa obudde okupresentinga keesi ye naye ebiseera ebisinga omuntu ono waaba akubwa oba attibwa owulira ndowooza ezimuleeta katukwata essimu era wawandiika ali ku TV kyogenda okukola bw'olaba nga oyiseemu vira TV tukwate yasooka ndowooza ali ku TV halo bw'obanga okubye halo yes sebo yabaliko sebo kale sebo naye gyebale halo nkuwulira bulungi nnyo webale kupedeza sebo kale sebo naye gyebale nkuwulira bulungi yogera kati gw'olaba nga tukutte essimu tuba tukuwulira gwe yogera bwogezi tugambe ebigambo bino essimu yaffe eri 070M993 tugenda kukwata essimu yo bwe tuyitamu gwe kyokola nga oyogera bwogezi halo yes sebo tukuwulira halo mukama yeebazibwa amiina sebo nkuwulira yogera tukuwulira akati yes sebo tikakati buzibu weewulira yogera bwogezi singa mbeera mu mmotoka
nefuna omubbi nga nzigaga atwala essimu yange oyo tugenda mufiirwa ne mukwata omukono nengumenya mba neetabye mu kikolwa ekyobusi. Okay, kale tukutegedde bulungi. Kale kati bwebanga okuba simu kyogenda okukola gwe tewewulirira ku TV, wewulirire mu simu. Naye oba tewewulirire simu kikola tugamba halo yogera bwogezi tubeere nga tukuddamu. Ndi ne Council William Muwonge ava mu kibiina ky'abaloya abakristaayo. Tugenda ku nsonga ya butemu yakuttana kujjawo bulamu kye kiyinza okuba kibeerawo y'esimu yaffe eri ku mpewo. Bw'okuba nga twogera ku mulamwa guno ogenda maaso. Halo halo Yako TV. Halo naye Yako TV. TV givire. Kati ndowooza otukuwulira mu TV tuyinza tukujjako obujja. Essimu yaffe yeeyo bw'okuba yogera tugambe ebigambo. Halo halo Hello. Yes sebo. Nze mbuuza. Yes sebo. Mukama yeebazibwe. Amina sebo. Singa nsanga omuntu nga atta mukazi wange awaka. Ng'akola ki? Nga yakamufumita ekiso n'afumita n'omwana. Singa aba nsanga omuntu ng'atta omukazi wange n'akaana kange bombi nga yakamala okutta omukazi ate nga yakakasongamu ekiso okugula olugi n'ataaninga ng'alina ekiso okunzita naye nze ekintaasa kiri bwe kiti nsoose okumulaba ate nange mbadde nva bweru nga nyingi ensambya yange mba muse olw'okwetaata n'okutta akaana kange kali mba nkoze ensobi aba convicted mada. Okay. Ekibuuzo kyange. Kutegedde bulungi nnyo okwetaasa nga ava kutta omwana wo n'omukazi n'ogamba nze kamwesooke ng'ogamba nti weetaasa. Ngenda kukwata essimu bbiri zokka tube nga ndowooza kansa abiddamu. Gwe kyokola kasita oyitamu tofuba kulaba nga weewulira mu TV eyo. Halo halo TV kigende. Oyo tumufiiriddwa. Gwe kyokola kasita oyitamu towulira TV gikendeeze. Neza kiba kya bugunjufu nnyo ku ssimu kubanga okendeeza TV. Halo akati ekibuuzo kyange Council. Amannya ssebo. Singa abeerawo pulaani ya Robert ne tugenda naye nemba nga tutakinze paati mu Robert eyo tesi yange ebeera etya. Kale tuya kuddamu kanfune yasembayo. Ekibuuzo kyange ssebo. Yes ssebo. Kale katufune yasembayo yekka tube nga tukansolinga amasimu kansa abaddemu. Kyemmanyi nti yeeteeseteese okuba nga akuddamu. Ensonga zaffe nsonga gya bintu byakufa. Halo Yes sebo. Yes sebo. Nebuuza. Amanya. Council ekyakyoneze kyokwanikibwa kalaba kirowoozaako. Okay kale. Kituufu oba kyandibadde kivaawo? Agenda kuwa endowooza ye ku ky'okuwanika abantu kalaba. Kale ndowooza producer ngambwe tukwateyo watulekerawo. Ndowooza kati amasimu tugaleke tubenga tuddibwamu. Kale Council William Muwonge. Abantu bawulidde. Tubadde mu bufunze bw'obudde buli bya kuggwayo. Ebibuuzo mbiwulidde kyakusalirwa tebatuwadde mannya gaabwe bonna. Ekirungi bagiraba. Ngenda kubaddamu akusinziira ku kibuuzo kyabuuza okutandikira ku kisembayo nti kyendowooza ku kuwanikibwa. Abuuzizza opinioni yange ng'omuntu. Ng'omuntu sikkiriza mu kalabba olw'ensonga ez'enjawulo. Ekisooka kisoboka okukonvictinga omuntu atalina musango. Naye ng'obujulizi obuliwo bulaga nti omusango yaguzza. Tuve ku oyo ate aguzizza. Kati kwaguzizza
nze ndowooza tekimuwa mukisa ku lifoominga amakulu g'okuweebwa ekibonerezo tokiddangamu kyuka beera wanjawulo ku muntu bw'okoze eki omanyi Joseph Kony manyi abantu basse bangi kati oyo obanga azze mu maaso go nga gwe mulamuzi omuwa kyansi kukyuka oba kumujja ku bulamu bwe bwe mba nga nze mulamuzi nga bw'ogambye ebiseera ebisinga nafuna omukisa mulungi nnyo ogenda Kalaba no nempulira ku bannaddiini abakulembeze mu kitundu kya Acholi ne Mambuka nga basaba gavumenti esonyiwe Vincent Oti ku bikolwa bye byonna bye yakola baali bamusaba asonyiwe nga balowooza nti senga asonyibwa n'abalala bakola ebikolwa bye bimu bajja kwekuba mutima bagambe nti osanga ensi eyina room tuli eyina omukisa ogutuddiramu senga twekoma ku bikolwa byaffe ne bavaayo naye ate buga nti kambadde olumu n'omulala ali agamba sikyewaddeyo mikono gyaki gy'amateeka kambeereyo gye naabeeredde because nayo nonna nakolaki namala naye kulowooza tekiyamba kuba n'abantu emitimu kukakkana beyattira abantu amazima gali nti kyandibadde kiyambako era ge makulu agakiteesaawo nti omuntu bw'akiraba nga kikolwa kimuditaali nga kikkomako obutakikola naye ate wetugendera mu statistics crime rate yaffe eyongera mu Uganda tubadde tukyawanika bantu naye mawanga gye bagabawanika kugeza mu America waliwo state ezimu ezikkiriza obulabba statistics agamba ki emisango gikendera oba emmundu abantu bongera zikozesa nakutta bantu oyo omuzeemu opinion yo towagira Kalaba nze nkawagira nange ensonga zange nziina ekibuuzo ekidiridde ekisembayo oli agambye nti pulaani ya robali netugenda agambye ne wabeerawo pulaani neŋŋenderako naye nesibeeramu nvunaanwa wakozeseza ebigambo ebimukwata obulungi nti neŋŋenderako nga tulina pulaani senga oga nti nga waliwo pulaani kitegeeza ogimanyiiko kati omusango naye oba directly togukwatako naye ng'obadde paati ku ntegeka yaagwo waliwo emisango egiri independent egikuvunaana kye tuyita conspiracy so you have conspired to commit a certain crime kati ate conspiring kubeera kwekobaana n'okola omusango kati bw'oba omusango gweweekobanya okukola ng'ebadde kye tuyita felony omusango omunene ekibonerezo kijja kuba kizito bw'oba weekobanye n'omuntu okukola akasanga akatono kibonerezo kitono naye ate kasango nga ki akatono abakristaayo tugamba ebibi byonna bikola ki byenkana maaso g'omutonzi naye mu mateeka tulina gye tuyita nti omusango mubi bubi kubanga eggwanga ligamba mubi si lwakuba mubi nnyo kugeza okuvuga emmotoka nga tolina driving permit bw'onsanga nga bankutte bantwalayo oyinza n'okundeetera amazzi bambi oyinza n'okunsaasira bambi bamukutte lwaki lwa permit gavumenti mbinnya abamu oyinza n'okuteekaga ekigambo ekyo naye nga ate amakulu ki musango naye tebagamba bw'onsanga nti nkutte omwana okawulira bulungi toyagala banteeke mukaduukulu nga tonkubye mu kikonde oba okiraba bulungi ekyo so emisango gikiraŋŋana so kati tulina kiruga nti egyo emisango mitono emisango minene then waliwo ekibuuzo ekigambo omwami yabuziza ekibuuzo ekibadde ekyendooza nkibadde passionate nti bw'afumita ekisa omuntu afumise mukazi we n'omwana mukwetaasa akozeseza ebigambo bino mukwetaasa n'okumwana wange nga atiddwa nemufumita nange ekintu kyembadde nakyo ba nemukuba n'afiirawo kigambo kwetaasa kirala n'okukuba omuntu ng'alina ekikolwa kyakoze kirala because senga oba weetaasa tukiyita self defense senga oba olumbiddwa mu kwetaasa n'osindika eri omuntu oba n'agwa eri n'agwa ku kifunvu oba ku nsongola nkuyege ne limutunga ng'obujulizi we buli piwala obadde mu kwetaasa oyinza obutawa omusango kasita o state oba omuwabi wa gavumenti alimu okuleeta obujulizi obukulumika nti omusse n'ekiruubirirwa ekimutta osobola okwejjeerezebwa naye mu keesi yono omwami gyayogedde agambye bw'ati agambye nti omusajja n'abayingirira natta mukazi we n'omwana katheni ye nayingira n'asooka omulaba eba ekyali self defense eyo eba tekyali self defense kyenkugambye nti esobola okubeera self defense na sense nti azze tamanyi nti munda mulimu ekikoleddwa already wabula yakayingira alabye events nga omuntu amwekangidde ku mulyango oba kiraba yasobola okubeera self defense naye bw'ojjanga okimanyi okumulaba aliwo asoose okulaba ani ono asse nga yasamba ono omwami asanze ava kutta abantu be n'akwatibwa chance nasooka okulaba n'amwesooka n'amutta naye baba self defense eyo eba tekyali self defense wabula eyasobola okubeera mada naye wawo kye tuyita killing on provocation mateeka senga otta omuntu
nga obadde provocation mu Luganda kiki okusosonkerezebwa ennyo wabula kirina qualify gye tuyita in the heat of passion tewateekeddwa kubaawo obudde bulapusinga mu mbeera eyo nga omwana wo musanze atiriika musaayi n'omukyala senga otta omuntu ogwo omusango baba tebajja kuconvictinga mada bakuconvictinga kye tuyita manslaughter oviiddeko omuntu okufa senga yes senga obujulizi bubaawo nti omuntu oyo musse in the heat of passion ng'okoledde ku kye tuyita provocation kubanga tetumanyi nti ekifuga emisango okusobola okusinga ekimu kyokuba nti ekikulu okikoze n'ekyokubiri nti omanyi nti kibi n'okigenderera olowooza ono gwe bayingiridde aba takikoze aba tassa omuntu aba takikkiriza kyakola nti kituufu ingredients ziri 3 zibeerawo singa dduse buddusi of course andigambye singa dduse buddusi naye mateeka ebintu ebyo gaabiraba ne gateekamu akantu ake tuyita killing on provocation senga okwasanga omusajja ng'ali ku mwana we b'emyaka 3 amusobyako obusungu tomanya gye bufa awabeera provoking zani gwe omuntu ali capable of okubeera provoked senga ekikolwa kiri ekinyiiza oba ekisoomoozebwa kikolebwa ku muntu gw'olinako control omuntu gw'olinako relationship eyinza okuba nyazaalawo ayinza okuba mwannyoko relationship oba ali wansiiwo ekikolwa ekyo ne kimutuusaako nga maaso ga kooti ekikolwa ekyo kinyiiza reasonably kisitula okunyiizibwa saagala tugaye nti waliwo provocation bagidefiningira gye tuyinza obutakkiriziganyako oyinza okugamba nti yaŋŋambye luni asamba bubi nogamba ankyokoozezza nnyo okosi ekyo tetukitwala nti yo provocation wadde ekigambo kiyinza okuba gwe omuwagizi w'omupiira owa Manchester United baagala nnyo nejuzi musajja wa Arsenal yafa baawakana mbusimanyawo naye walukooti mutamanyi kapiira kati eŋŋumi neevuga ate wa Arsenal tebaamutta era kyatuluma nga afawagira kirabu eyo simanyi by the sign esazi naseera esamba era yasinga producer mpa updates n'angamba Arsenal weekoze ko sinagiraba nange nali muwagizi wa ttiimu eyo nga tumaliriza ne kambuzeeyo kano mu bibonerezo ebisinga obunene kirina kye bayita death sentence era kye bayita life sentence ne sentence for life nkuddiremu yali life sentence oba wadde ogamba life imprisonment sorry life imprisonment death sentence ne sentence for life ebintu ebyo byanjawulo death nga bw'okiwulidde nti kubanga ogenda kuttibwa tumaliriza yes then life imprisonment mu Ugandan jurisdiction kwe kukugamba nti ogenda mu Luganda gye twayitanga mayisa naye bukyanga kesi ya Susan Kiguleggwa bukyanga kesi ya Susan Kiguleggwa abantu abo bwe baali naye abapetitioninga kooti yabagamba bajja kusibwa kye tuyita life imprisonment kyokka ate nga prison act bwe defininga life imprisonment egamba gy'emyaka ameka 2 kasibula tweyanziza okuba nti tukyaziddwa ku studio za Kingdom TV nsiimye nnyo kuba wano abatulabye obudde bwammwe temujjanga okwo abakubye amasimu tusuubire tujja kulabagana oba tujja kuba atusisinkana omulundi ogwokubiri kati alaba Kingdom TV eprogramu yaffe eyaffe si yakwogerako bwogezi byetwogera tubikola era tukkiriza nti ebiseera by'abantu emaaso bijja kukyusibwa kimanyi kuva gye twatandikira paka wano ogenda oyawula enimu gya puliida awo tebawula mateeka byabufuzi yaffe si ya Miss Uganda Miss Uganda banyumira baŋŋamba nno balondayo abawala abatono ababi kuba abasinga obubi yabeera Miss Uganda eyaffe tukalabya serious njagala kujjukiza nti enkya ku ssaawa 2 eno program tugiddamu tunatukomyewo wiiki ejja ekyo kibayita beiro okweyimirira omuntu njagala ndowooza ku lw'abakama bange mbadde wano ne Joseph Tuyaguma nawe mbadde mbyuma eryo Alfred Mirimu mbadde ne mukama wange Joab Tuhire ne Kayire Michael mukama waffe ndowooza n'okusembayo ddala ye omusumba Bishop Daudi Kiganda musule bulungi mwera This is Kingdom TV.
Otambudde ekibuga kyonna ng'onoonya wali engoye ezituukagana n'omutindo gwo, okusaba kwo kuddiddwamu. Omwami wange n'abaana bange engoye zaffe tuzigula mu Dress Control. Balina engoye z'abaami n'abakyala okuva mu America, London ne Turkey, omuli dinner dresses, empanvu n'ennyimpi, changing dresses z'abagole mu buli kika ne size zonna, eza office, casual, obuteeteeyi bw'abakyala abambazi, sikaati ez'omulembe, blouse first class, engatto, ensawo z'abakyala, ate balina n'eby'abaami omuli amasuuti ag'omulembe, amasaati, zi casual wear mu size zonna. Dress Control basangibwa ku DTL Plaza mu maaso ga Jemba Plaza ku Luwum Street, omwaliriro ogwokubiri mu dduuka DT 160 ne 168. Essimu noti 772 865 2M5 ne noti 752 865 2M5. Dress Control, oyingira nga customer ofuluma oli wa Luganda. Weetaaga amaka ag'omulembe wano ku God is Able Home of Curtains ne God is Able House of Textile. Tulina curtains mu bika byonna omuli curtains ne nettings, rails ne pipes, tie back holders, rings ne hooks, bed covers ne tablecloth, chair backs, cushions ne school uniforms mu bika byonna. Tutunga n'emisono gy'engoye mu bika byonna. Tusangibwa ku Luwum Street, Jemba Plaza, edduuka K1 ne Avema Shopping Center, Kiyembe Lane, edduuka A2. Atwetaaze tukubye ku simu zino wammanga. Ibanda, Rakai, Sembabule, Lyantonde, Masaka, Mubende, Kingdom FM, esaanikidde zinnayo. Butuuse nyanjule mukama kyawadde omukisa National Prayer Day nga 3 mu December tuyingira 2017 tukunganira mu kisaawe kimu na Kivubo Stadium mu kibuga wakati amawanga ebibuga ebyalo kimaze okukkirizibwa nkikutegeeze National Prayer Day nga 3 mu December akawuwo kamaze okugibwako eggulu limaze okusindika obubaka abaweereza ba Mukama bonna beetegese Bishop David ne Pastor Sini Kiganda emiryango gigulawo essaawa emu yennyini kumakya awo wennyini mu kisaawe na Kivubo tutendereze Mukama pakenkera kumakya 2017 omuyingira olina omukisa ekikolimo ebipali byonna byakukutuka nga 3 mu December maze okwanjula ekinene nga 3 mu December tugende na Kivubo. This is Kingdom TV. Kiro ekikyusa erinnya. You come in a night which changes your name. Wonna woli subira Katonda okusumulula kubanga ova mu kkomera ogenda mu mirembe emyaka 5 jaggwako. Haleluya! Kale nkubira engalo nnene waggulu.
omusumula atebwa omusiba atebwa omulwadde awona sikuma eno ye jubiri mukama yebazibwe abamikwano tuli mu jubiri mukama yebazibwe tuli mu jubiri mukama yebazibwe haleluya ababadde bakaba tunawona amaziga yesu tuso okukola lelolelo olwalero ne sitaani anakuba emigwa mukama kola haleluya eno ye jubiri mukama yebazibwe abaami n'abakyala tuli mu jubiri mukama yebazibwe tukaya n'ebirwadde ebiteganya katonda waffe atusse okuwonya eno ye jubiri aleyimusa omukono g'amajjana ye jubiri mukama yebazibwe sikulaba zinira mukama abazinakubaga leero tuli mu jubiri eno ye jubiri mukama yebazibwe bannayuganda tuli mu jubiri mukama yebazibwe
Just beginning. Nkubuulire. May I tell you? Buli ekyakukwata okireka wano olwaleero. Whatever got hold of you is remaining here in Jesus' name. Nkubuulire. May I tell you? Eyo endwadde toddayo nayo olwaleero. You don't leave this place with that sickness. Nkubuulire. May I tell you? Ebbula ly'omulimu toddayo nalyo olwaleero. You don't leave this place with joblessness. Nkubuulire. May I tell you? Gwoba yalimu okuzaala obugumba toddayo nabwo olwaleero. You who fail to produce, you don't go out of this place with barrenness. Nkubuulire. May I tell you? Gwe badde baagaana. You who has rejected. Nga toliko favor. That you had no favor. Eyo rejection toddayo nayo olwaleero. That the rejection remains here in Jesus' name. Nkubuulire. May I tell you? Gwe badde beekuba. You who were forsaken. Abaakwekuba. Those who forsook you. Bagenda kunoonya mu linnya lya are going to seek for you. Banga Katonda akyusa ebintu. For God is changing things. Tuyina prayer items eziwerako. We have numerous prayer items. Waliwo bye tugenda okukwatako nga bannayuganda nga twabikoowa. There are items which you are going to handle as Ugandans which you are fed up of. Era ebyo nsaba baleete wano bendera. And I pray that they bring the flag here. Zisembeze wano. Bring it closer. Eyo bendera bwe tuba tugirina tuba tulina Uganda. If we have that flag, we have Uganda here. Jangu oyimirire nayo wano. Come and stand here with it. Waliwo byokooye mu Uganda. Are you tired of some stuff in Uganda? Waliwo byokooye mu Uganda. Are you tired of some stuff in Uganda? Waliwo byokooye mu Uganda. Are you tired of some stuff in Uganda? Nze nnyina bye nkooye. For me, I am fed up of some things. Nkooye enguzi mu Uganda. I'm tired of corruption in Uganda. Nkooye enguudo embi mu Uganda. I'm tired of bad roads in Uganda. Nnyina bye nkooye Uganda. I'm tired of some stuff in Uganda. Nkooye. I'm tired. Nkooye obusamize. I'm tired of witchcraft. Nkooye amawulire agakunamya abakazi bannakazadde b'eggwanga. And I'm tired of newspapers which put on naked people, naked women. Nkooye. I'm tired. Oyina byokooye. Do you have something you're tired of? Byogere mbiwulire. May you speak them out. Gwokooye eki? What are you tired of? Okooye eki? What are you tired of? Oyina byokooye? Are you tired of some stuff? Golola emikono go ku Uganda. Stretch up your hands towards Uganda. Buli agyagala. Whoever loves Uganda. Buli agyagala kakati. Whoever loves Uganda. Eno ye Uganda. This is Uganda. Golola emikono. Stretch up your hands this side. Nze kanfukamire ku lwammwe mwenna. Let me kneel on your behalf. Songa engalo ku Uganda. May you point your fingers towards Uganda. Byokooye. Whatever you're tired of. Goba. May you chase them. Kutula. Break them. Simbula. Uproot. Osimbe by'oyagala. And plant what you like. Uganda girangirireko by'oyagala. Declare on Uganda what you like. Naye sooka omenye by'otayagala. But first break what you hate. Katonda affe ayinza byonna. Heavenly Father. Tusitudde bendera eno. We lift this banner. Ekiikirira eggwanga lyaffe. Which represents our nation. Mukama tuzze mu maaso go. Father, we come before you. Nga tulina bye tukooye. For we are tired of some things. Mu ggwanga lyaffe lino erya Uganda. In our nation of Uganda. Tulina bye tukooye. We are fed up of some things. Tukooye enguzi. We are tired of corruption. Tukooye enguzi mu Uganda. We are tired of corruption in Uganda. Tukooye obubbi. We are tired of theft. Tukooye obulimba. We are tired of lies. Tukooye enguudo embi. We are tired of bad roads. Tukooye abafuzi abaneneŋŋana. We are tired of corrupting politicians. We are tired of lies. Tugoba buli kye tukooye. We cast out whatever we are tired of. Obusamize mu Uganda. We cast out witchcraft out of Uganda. Obusamize. We drive out witchcraft in Uganda. We drive out homosexuality. We cast out homosexuality. And we drive them out. And we reject them. And we cast them out. Out of our nation. Of Uganda. Lord. It's you who said in your word that behold, today I've placed you and ordained you to be the leader of territories, of kings, and the leader of nations. I've placed there to uproot, to bring down, to destroy, and to burn. And after you said that I've ordained you to build and to plant, we bring this flag which represents Uganda. Uganda hearken to us. We declare
declare upon you stability. tukulangirako okuwona. We declare upon you healing. guno omwaka gwe tuyingiddemu. This year where we have entered. gwe gufundikira emyaka It is the year ending of making 50 years. gwe mwaka ogumakinga jubilee. It's a year forming a jubilee. gwe mwaka ogumakinga jubilee. It's a year forming a silver jubilee. Uganda bukyefuna independence. Ever since Uganda got independence. This is a year of jubilee. Guno omwaka ogw'amakumi 50. jubilee etegeeza kusumululwa. Omwaka gutegeeza okusumululwa. kusonyiwa. To forgiveness. kusumululwa. Being delivered. An opportunity to start all over again. Akakisa k'okuddamu otambula obupya. Uganda wulira. How can Uganda? olina omukisa gw'okuddamu okutandika obupya. You have an opportunity to start again. Uganda wulira. How can Uganda? tukusumulula. Will release you. we wasibirwa. Wherever you are bound. Uganda wulira. Listen, Uganda. tukulangirako obugagga. We declare riches upon you. Uganda wulira. Uganda listen. tukulangirako enguudo ennungi. We declare good roads on you. Uganda wulira. Uganda listen. amafuta ge wafuna tegabbibwe. The oil you receive will not be cheated. Uganda wulira. Uganda here. tukusumulako abali b'enguzi. We release you off those corrupt people. Uganda listen. tukutagulako endwadde. We drive sickness from you. obwavu. Poverty. n'obutamanya. And ignorance. Uganda wulira. Uganda listen. tukulangirako okuwonyesebwa. We declare upon you healing. Uganda sumululwa. Be delivered, Uganda. Uganda gaggawalwa. Get rich. gaggawala. Get rich, Uganda. Uganda. tukulangirako system ennungi. We declare new good systems. Society management system. Systems which manage societies. ey'omulembe. Of a modern one. tugikulangirirako. We declare upon it you. Uganda wulira. Uganda hear us. onoosobola okuliisa abaana bo. You will be able to feed your children. onoosomesa abaana bo. You will teach your children. Uganda wulira. Uganda listen. togenda kwegayirira bali babisiyaga. We will not besiege those homosexuals. gye bateeka okuwa sente osomesa abaana. That they have to sponsor your children for education. Uganda tojja kubendinga. You will not beg Uganda. Uganda onobawa amaanyi. But you will be strong. mukama anakwongera amafuta amalala. God will give you more fuel. yo Uganda wulira. Uganda listen. abantu bo banaazimba amayumba. Your people will build houses. onoobeeramu enguudo ennungi Uganda. Uganda will buy good roads. Uganda. bannabyabufuzi banaategeeragana. Politicians will come to agreement. nga tebaneneŋŋana buli kaseera. Without quarreling every time. Uganda tobeera ensi ya tear gas. Uganda will not be a country of tear gas. Uganda olooba nsi ya mirembe. You will be a peaceful land. Uganda olina motto. You have a motto, Uganda. Motto yo Uganda egamba. Your motto says, Uganda. For God and my country. That for Katonda n'ensi yange. Uganda oluyimba lwo olw'eggwanga Sala Nama. Your national anthem is a prayer. lugamba oh Uganda. It is said that oh Uganda. May God uphold thee. Katonda akuyimuse. abaakutandikawo. Those who began you, Uganda. abaakuzuula. Those who founded you. baakusimba ku musingi gwa Bwakatonda. They planted you on a godly foundation. motto y'eggwanga eyogera Katonda. The motto of Uganda talks about God. Uganda tobeera ensi nkaafiiri. You are not going to be a pagan nation, Uganda. Uganda tobeera ensi nkaafiiri. You are not going to be a pagan nation, Uganda. Uganda towagira bisiyaga. Uganda, you not support homosexuality. Uganda onootya Mukama. Uganda, you will fear God. tobeera ensi y'abatamiivu. You will not be a country of drunkards. tobeera ensi y'ababbi. You will not be a land of thieves. Uganda. tukulangirirako enguudo eziyita waggulu. We declare roads which are flying over. Uganda. obonyebonye n'amasannyalaze. You've suffered with electricity. mu mwaka gwonna oguwedde. In this last year. Uganda tukulangirirako amasannyalaze agamala. Uganda will declare a sufficient electricity upon you. Uganda. obonyebonye n'economy eshakinga. You've suffered with shaking economy. Uganda wulira. Uganda listen. economy y'eneeba stable. Your economy will be stable. Uganda wulira. Uganda here. onooba munywevu. You will be strong. onooba mutwe. You will be the head. tobeere mukira. You will never be the tail again. onoobeera waggulu. You will be only up. tobeere wansi. You never be underneath. Uganda onoowola amawanga. You will lend nations. so teweewolenga. But you will borrow no more. Uganda onoolera abaana bo. You will sustain your children. onoosomesa abaana bo. You will educate your children. Uganda. onoobeera ne political systems ezikkirizibwa. You have political systems which are acceptable. Uganda. Uganda. Mukama akuwa omukisa. May God bless you.
ngenda kuyita wano omusumba Arnold Muwonge ajja alagule omukisa. I'm going to call on Pastor Arnold Muwonge to come and prophesy a blessing. Obudde butuuse nyanjule mukama kyawadde omukisa. National Prayer Day nga 3 mu December. Tuyingira 2017 tukunganira mu kisaawe kimu na Kivubo Stadium mu kibuga wakati amawanga ebibuga ebyalo kimaze okukkirizibwa nkikutegeeze National Prayer Day nga 3 mu December akawuwo kamaze okugibwako eggulu limaze okusindika obubaka abaweereza ba Mukama bonna beetegese Bishop David ne Pastor Sini Kiganda emiryango gigulawo essaawa emu yennyini kumakya awo wennyini mu kisaawe na Kivubo tutendereze Mukama bakenkeera ku makya 2017 omuyingira olina omukisa ekikolimo ebipali byonna byakukutuka nga 3 mu December maze okwanjula ekinene nga 3 mu December tugende na Kivubo. Kati gwe weetegeke bwetegese. Now just get ready. Weetegeke kunaaba mukisa. Just be ready to shower with the blessings. May you prophesy with any word God has put on your heart. Mukama yebazibwe. Praise the Lord. Waliwo gwe siwulidde wano. Mukama yebazibwe. Praise God. Waliwo gwe siwulidde waggulu eri ng'alinga atanayingira mwaka ogw'2012. Mukama yebazibwe. Praise God. Kati nga sinnaba kulagula kankubuulireyo ebigambo bwe biti. Before I prophesy to you, let me tell you this. Yesu baamuzaalira mu kiraalo. Jesus was born in a manger. Okuggyako abalaalo. Apart from the shepherds and the people who were taking care of those cattle, are the ones who knew that Jesus was born, and the few wise men who came. After that time, apart from seeing Jesus being brought to be dedicated to God, you don't hear about him not until when he was 12 years. After 12 years, Jesus manifested. I also stand here to prophesy that in this 12th year, it is your year to be manifested. There are people who are here tonight. No one knew about you. No one has been seeing you.